wabula video yo alero yanjawulo nnyo manyi lwaki suppostinze nti nzija mu Bulange Mengo video ya lero egenda kubeera yali abufuzi era tugenda kwetolera nnyo ku kiwamba abantu n'akasiriikiriro k'abantu abasirise nga tebana kye bayogerera ku nsonga ezigenda maaso ng'ate tulina engombe egamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka gwoba olowooza nti oli mu maka ago oli safe naawe bajja kujja bakuwambira omuntu wo naye ng'amuwambye ali mu gavumenti era agenda omutulugunya ali mu gavumenti bwe mwali mulowooza nti mu regimu ya Amini baana babikole bali mu gavumenti olwaliro kibakakatako naawe okutuusaako obulabe kubanga bamanyi nti buli muntu yenna avaayo okwogera balina omutuusaako obulabe yensobola ki ngenda kukola ka information katono nnyo ak'Emmengo kuba nenyabinyera okuyisaawo then tugende butereevu kubanga agavire suppose nti nzija mu Bulange Mengo olw'ensonga video egenda kubeera political nnyo ekyenkaniddawo ngenda kuyisa obulango bubiri then tusimbule video eyatuleese ngenda bwana ekigula lugi then tulyoke tukole ekiddako okusookera ddala njala tola omukisa okubaza mwena bakomrade bakola mulimu gwe gumu ku social media platforms ez'enjawulo abali ku Twitter abali ku TikTok abali bwenyi bw'ekitabo abali mu WhatsApp groups abawandiika amabaluwa abademonstrating across the world mwebali nnyo babaddala okukola mulimu ogwo temujjanga okwo nze nganze omuntu njala tola omukisa guno okubaza mwenna bannayuganda gye musinzira okulaba akatanga n'okwetola ensi yonna mwebali kwagala nsi yammwe mwebali kusupportinga mwebali tusupportinga buli kimu kyonna ekyetaagisa bwe muba mukifunidde era njala tola omukisa okuno okubaza mikwano gyange gyonna ng'omanyi nti oli mukwano gwange njala okubaza olw'ensonga nti ebiseera ebisinga munkubira ku masimu ne mumbuuzaako nombuuza lumbi ogamba ki oli otya ki ekitambula kiki munnange ekintu ekyo kyanjawulo nnyo kubanga si buli muntu asobola okera ku simu n'akubuuzaako n'akusindikira message n'abambeeredde mu kaseera konna w'obeerawo mwebali nnyo balire ddala kubanga sibeerawo ku lwange wabula mbeerawo ku lwammwe ne ku lwa Katonda kale njala obebaza nnyo mubalire mwena gomanyi toli mukwano gwange nga si lwa struggle si lwaki ng'oli mukwano gwe twafuuka baluganda ku social media kuno muna enkulamusizaako bali nnyo balire buli kimu kyokola njala obebaza sijja kumenya mannya kuba muli bangi negge omanyi onkubira essimu nonga nti owaayo oli otya nti gyendi embeera eri etya nti weti nkwagala nnyo we bali nnyo balire ddala era tojjanga okwo kansooka empisa obulango buno bubiri alright akalanga kasooka kasoma nti official NUP chapter South Africa omukutu ogumanyikiddwa ogwa abakulembeze obw'enkyukakyuka mu ggwanga lya South Africa obwa National Platform bulina obubaka buno bukutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu wakukyalako mu ggwanga lya South Africa era sinkane bannayuganda saako n'abakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga lya South Africa abatambulirako enkyukakyuka era eno enteekateeka bwegenda okubeera bakutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 2025 lujja kuba lwakuna ajja kubeera Durban mu South Africa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano ajja kubeera lwakutaano ajja kubeera e Johannesburg ng'ennaku z'omwezi 24 May 2025 olw'omukaaga ajja kubeera Umutanda isi ennaku z'omwezi 25 May 2025 ajja kuba lwa Sunday ajja kubeera e Cape Town kale mwenna abantu abagala kula president mu ggwanga lya South Africa babategeeza nti esigadde ennaku ntono nnyo okwaniza president waffe mu ggwanga lya South Africa mwenna bategeeza ba comrade mu struggle mubeereeyo wabula bakutegeeza nti gwe wenna ayinamu akatima akatayagaliza nkyukakyuka mu ggwanga oba alinamu ekirowoozo ekisobola okutuusa obulabe ku president munnange sigala gy'oli kubanga twawule wakati w'ekitakambagga wakati w'eppeera n'entula kuliko ekikambaga ku byombi bw'oba olina omutima omubi nga gwabutemu tegwagaliza sigale wuwo gwe bw'oba oli abakuyise bajja kuba bakoze ensobi kino kikutegeeza mwena baye South Africa bw'oba oli atoli wa nkyukakyuka era nga osobola okutuusa utawule ku mukulembeze sigala gy'oli tojja kubanga security eri tight ekirungi abantu be South Africa mwenna mu bibuga byonna mumanyi abantu bammwe omuntu era gwomanyi nti alimu amakoona temutegana mumugambe addeyo mirembe ebisigadde ajja biraba ku mutimbagano kekalanga kasooka akalanga kokubiri akalanga kokubiri ka chapter ey'Ebungereza mu kiwayi kyayo mweyita ekya people power kutegeeza nti NUP UK people power demonstration bakutegeeza
Free All Political Prisoner, National Platform, UK chapter. They are organizing a demonstration on 23rd of May 2025 at 10:30 a.m. up to 4:30 p.m. UK time. The venue is Foreign Commonwealth and Environment Offices, King Charles Street, London, SW182AH. For more information, please contact the organizer on +44 7597 7366095 or at their official email address officialukpeoplepower@gmail.com. Ke kagalango ke South ke Bungereza mwenda abanayagala ogenda okwekalakasa nga twekalakasiza ensonga enkulu ey'abakomredi baffe abawambi bwasooka n'okutulugunya okuli mu Uganda mu ngeri yonna esoboka bulungi nnyo. Ake South Africa kaakano nako kankabategeeze mukategeere bulungi nnyo. Kano ke South Africa mbasomedde ennaku president zagenda okubeerayo ne lwagenda okujja buli kimu mukuume president waffe nga nennabugisi mufungize. Alright, bwe mmalaawo ngenda kukola ekigulalo gye kyaleero. Ngenda kusaba n'obuwombeefu onsaliremu ekigulalo gye kino kyaleero okimpereza president. Ngenda basaba munsaliremu ekigulalo gye kyange kino mukimpereza president. Lwaki? Ekigulalo gye kyaleero kyanjawulo mukko era kigenda kuva mu lufumo olugamba nti amagezi muliro wattu bwe gukuggwako ogenda n'ogasaka ewa neighbor oba n'ogusaba ewa mulirwana. Amagezi muliro bwe gukuggwako ogenda n'ogasaba ewa munno oba ewa mulirwana. Lwaki amagezi muliro? Mu butonde bwaffe ffenna abantu buli muntu yatondebwa n'engalabi ye era n'entegeera ye. Naye buli muntu engeri gy'alina omutwe gwe, buli muntu alina engeri gy'alamu ebintu engeri ey'enjawulo. Era kyobulabaga nti obusajja busiŋŋana, obusajja bukirana. Kati mu mbeera y'obusajja bukirana nga tuwanyisiganya ebirowoozo ebinaatuyamba okutwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okuggyako nakyemalira futubadde ku ggwanga lyaffe. Mu kigulalo gikyaliyo ngenda kuza mwezi 18 mwezi gw'okutaano 2025 njala kiweza omukulembeze w'eggwanga saako n'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya National Platform. Nsaba muwulize ebirowoozo byange bino. Bwe mulanga bikola amakulu mubiyiseewo mubiteeke mu nkola, bete bikola amakulu musobola kubiteekaawo ne mbituulamu oluvannyuma naye nga njagala nnyo muwulirize ekirowoozo kyange kino mu mbeera nga bweyolekedde ey'okubeera ey'akafandaali ng'eddiya ly'obukadde. Mu kigulalo kino ekyaleero mwe ngenda okuwa ekirowoozo kyange nga mpise mu lufumo olugamba nti amagezi muliro g'okuggwako wattu okukima ewa neighbor. Lwaki? Mu Lunyaanyimbe Oluzungu Olungereza lwe batera okuwandiika buli amanyi nti yayiga oba yasoma alumanyi bulungi nnyo batuwandiikira ebigambo bingi nnyo naye ate bwe tubizza mu lwaffe oluyannaka ate mwana tuba twabiwagerako dda ntulowooza nti abasajja bano batutunula enkoto nga tuwandiika ebintu byaffe ne babyeddiza. Mu Lunyaanyimba basinga obungi waliwo ebigambo bitera okuwulira mu nnyimba ez'abakooloobi nga bawandiika ebigambo bino. Lwemwe njagala okuyisa obubaka bwange buli butuuke wa president mumpulirize bulungi namwe bakomredi mwenna wulira bulungi nnyo. Waliwo engombe egamba when the going get tough, the tough get going. And when the going get tough, the tough get going. Mu buvunuze mu ngeri eyo kankumenyeremu otegeere nti waliwo embeera etuukawo nga ya buzibu nnyo nga abantu abanafu ennyo bayinza obutakola ki bayinza obutagisobola ng'embeera ejja kwetaagisa abantu abagumu abasobola okuyimirira ne basobola okutuula ne bayita mu mbeera eyo ey'obugubi okutuuka gye balaga nti embeera ey'obugubi bwe bezze yesala abasajja bagumu era n'abakyala abasigala nga bayimiridde ne batambula okutuuka ne bamaliriza ekiba kyabatutte okukola. Mr. President, nsaba mpulirize akalowoozo kange oba ekigulalo gye kyaleero. Mu nteekateeka gye mbadde njogera omwezi guno gwonna bwe kyanga butandika abatamanya ngamba gye bategeka naffe twandibadde tukola mu nkola eno nti anti akufumbireyo mutwe wattu nawo mufumbira bigere ne mwenkanya evvumbe tutya. Mr. President, nsaba otwala ekirowoozo kyange kino okiyiseemu amaaso ne banno mulaba bakikola. Tukimanyi nti eggwanga Uganda ddene nnyo lwakuba nti wano bwe tulaba ku ndagabifo tulaganga akatinginyinya endagabifo y'emaapu tulabanga akatono.
ne bakakuwa okatambula nga bonna ko inogenda mu kifo kimu obulira enjiri y'enkyukakyuka ng'okozesa emmotoka ng'ate otambula n'ekibinja ky'abantu kiyinza okukuwaamu obuzibu mu byenfuna mu byekwerinda saako n'okutuuka buli kanyumero konna ak'eggwanga oba mu kifo okutegeeza abantu obubaka bwo bw'oba oyagala bategeere. Mu nkola y'okufunza obudde okendeeza ku nsaasaanya ate nga buli muntu kati ennaku zino yeetanira nnyo emitimbagano saako n'okukozesa enkola yonna etuusa obubaka mu Uganda yonna. Mr. President, ekirowoozo kyange kikino nga bwe tukimanyi nti ffe omulimu gwaffe gwa kwogera ebyo Museveni ebikolobero byatukozeeko mu ggwanga saako ne byatubbyeko n'ebyo byalina okukola ng'omukulembeze ku nsimbi z'omuwomusolo bimulemu okukola. Ffe era kanaffe kutusinziira ne tuwa obubaka obutegeeza ensi nti gavumenti emeddwa okukola ffe abaagala okujja mu buyinza tugenda bakolera ABCD nga tusinziira ku bizibu bya Bannayuganda bye balina buli kitundu gye basiibuka. Uganda erimu ebiwayi 4 omuli Amaserengeta, omuli Amambuka, obukiikaddyo n'obukiikakkono saako ne Masekati mu Buganda. Ebizibu ebiri mu Buganda tubimanyi, ebizibu ebiri mu bukiikakkono tubimanyi, ebizibu ebiri mu bukiikaddyo tubimanyi, n'ebizibu ebiri mu Maserengeta tubimanyi. Kati mukulembeze w'eggwanga nsaba okutegeeza Mr. President ng'osinziira ku bizibu buli kitundu ky'e Uganda bye kirina ng'obimanyi bulungi nnyo yosere bimulimye okukola okutulugunya okuwamba obwavu bw'abataddemu na buli kimu kyonna kye batafunye mu gavumenti eno. Kwensaba osinziire otandika okukola obutambi ne bakabaka ddakiika 5 ng'okakoze either mu voice note oba mu ka video nga obutambi obwo busindika message eri Bannayuganda bonna mu bitundu ebyo gye basibuka oba mu Mambuka oba mu Maserengeta oba mu bukiikaddyo oba mu Masekati ng'obubaka obwo bwogereddwa mu nnimi ez'abo abantu, ng'obubaka buno buteereddwa mu nnimi z'abo abantu. Obubaka buno bujja kutambuzibwa abakomuledi abali ku byalo nga butambuza butuusa ku bantu abo. Gw'onoogenda okutuuka bw'onooba ofunye obudde ng'obubaka bwakusooseyo dda. Mu bufunze, Mr. President, nkusaba otwale obudde otandike okulikoodinga obubaka bw'oyagala abantu babufune mu bitundu naddala mu nsokolo oba mu ndeyo mu byalo ng'abantu obubaka babuulira buva mu ddoboozi lyo era nga gw'obyogera. Ennaku zino tuyina enkyusa y'ebigambo nga tukozesa technology gwe bayita AI, artificial intelligence. Asobola okukyusa olulimi lwonna oba asobola okukyusa ekigambo kyonna ne kidda mu lulimi omuntu lw'aba ayagadde. Mr. President, nkusaba n'obuwombeefu ekirowoozo kyange kino okigule. Eriyo gy'otagenda kutuuka nga Museveni bamukoowadda naye ng'ate abantu bano tebajja kuwulira Luganda, tebagenda kuwulira Luzungu, tebagenda kuwulira Luswayiri, nga bagenda kuwulira nnimi zaabwe zokka. Nkusaba ofune obudde at least nti Abaganda ffe Oluganda oli musajja Muganda ak'Oluganda okwogere, ak'Oluganda kajja kukola mu Buganda kajja kukola ne mu Busoga ako tukamanyi. Banyoro, Batoro, Banyankole, Bakiga okozesa Lunyankole eyo paati ojja kuba ogizinzeeko olumu ne message ogitadde mu Lunyankole. Bwe tugenda mu Mambuka onoonyeyo olulimi olugatta abantu b'omu Mambuka obo n'okola aka video okate mu lulimi olwo kajja kuba katambula ku buli ssimu ya muntu nga tufuna abaana batambuza buno mu kalakaasa ku byalo nga butwala nga batunde mumbwa. Bwe tugenda mu Kalamojja mu kitundu kyonna okuloba olulimi olugatta abantu babo bonna obaka butambule nga butambula ku mitimbagano, butambula ku masimu, butambula ku buzindaalo, buli kimu nga bakyulira mu ddoboozi lyo mu message yennyini gye baagala okuwulira. Wano mu Buganda wo kijja kutokota nga si kisaanikire. Kino kijja kakata ku buli mukulembeze ku kyalo waali wa LC1 wa LC2 wa LC3 na buli muntu yenna ajja kuba atambuza obubaka obwo nga buva mu ddoboozi lyo ng'oyogera ku bizibu ebibaluma gavumenti byetakoze okuwamba abantu okubbasereza omusolo byogenda basuubiza okukola na buli kimu kyonna tugende okutuuka wali ku lunaku olusembayo nga n'ebitundu tewetaaga gendayo okendezeza ensimbi obudde na buli kimu ng'okikoledde mu budde. Mukama wange okusaba kwange kyekirowoozo kyange okitwale kubanga twetaaga buli Munnayuganda afune obubaka bw'enkyukakyuka mu lulimi lwe mu budde obutuufu. Nammwe abali bakomedi batya mutambuze obubaka buno butuuka ku buli muntu nga buli mu lulimi lwe lwennyini. Ekirungi tulina technology owa artificial intelligence asobola okukyusa ebigambo byonna nga bidda mu lulimi lw'oba oyagadde lutuukemu mu ggwanga tusevinga ensimbi obudde
n'obulabe wandibadde butuuka ku president waffe n'abakulembeze abala ng'obubaka buno butambula. Namwe ba comrade abali ku mitimbagano tutandika abayimanyi ennimi ez'enjawulo tutandika okukozesa ennimi ezaffe enzaalirwa n'eza Uganda ez'enjawulo tutambuze obubaka. Mr. President kweko okusaba kwange ke kabadde akaloozo ka leero eyo message etambule ng'etambula ku buli muntu yenna tukendeeze obudde ensimbi n'okendeeza risiki y'okwerinda byo weneeba etuuse. Mu kigulalo kya leero bwe bubaka bwange nsaba okutuukeko era obusiime mutambuze obubaka obwo. Kigulalo kikiwedde. Alright. Akatambi katambisa. Ngenda kusooka kuwa eddakiika 15 mpise obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma tubigule video butuufu kubanga nabage program sajira nze nti ya Mengo program egenda kubeera political naye nga bulijjo. Okusookera ddala njala kubaza mu n'abakomrade abakola emirimu gyegimu ku mutimbagano abaddewo ku lwa Ssaabasajja Kabaka ne ku lwa Buganda ebbanga lyonna okwe-exposing enkwezenge ziri Mengo n'ebirowoozo byazo byezibadde nabyo ebikyamu omulimu gubukoze bulungi nnyo. Lwaki omulimu gukoze bulungi nnyo n'okutasa Ssaabasajja Kabaka? Njala bawa assurance nti amaaso gange ne intelligence yange etambulira ku mutanda etambulira ku Ssaabasajja Kabaka run mwenda mutebi uwokubiri buli wadda mba ntegeera kasitaba nga afulumya ekisuuke mba mmanya nti agenze wano atambulidde wano bwekitebwe ekyo kyo nkimanyi bulungi bw'abali mu kisuuke abeerawo ng'ali mirembe. Saagala bagamba we yabadde wiiki eno kuba mmanyi buli kimu bankimanyi ne twongere omusabira n'okuba nga tukuuma buli kimu ekyetaagisa okukuuma ekyo kyona bwa assurance ekyo nga kiwedde. Njagalira obbategeeza nti mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okwanjuluza ebyali biremye okwanjula emyaka 40 emabega oba emyaka nga 5 emabega mu byanjudde ne mbiteeka ku mmeeza buli muntu yeerolera Mengo yali efuuse ekyambika ng'ezibikira n'okutuulira Abaganda abasobola okukyusa eggwanga eryo n'okusaavinga eggwanga eryo. Ekyo mukitadde ku mmeeza ne mujja buli mulimu okuba ku mmeeza. Ekyo nga kimaliriza mwenna njagala munjulire omulimu gw'omukozi ogw'ettendo ne mulwana ne wasaanya emyaka 5 okumulabisa ebikolobero bye enkwezengeze n'atuuka okwejjayo neessa ku media n'ayogera ku pressure n'atuyita amannya ag'enjawulo buli kyayagala n'akyogera naye nga ffe tumusiisa kasiiso. Lwaki? Nazzi kuno fe baakulira mu kibuga wakati nga Kalooli twabangako embeera ze twalabanga ku mizigo kwe twakulira okwo ng'embeera ezo wabawo olutalo wakati w'abaneiba oba wabeerawo olutalo wakati w'abafumbo nga waliwo abafumbo abalina effujjo litya ng'abalina okweyimbira obuyimba obusoomooza either omwami ayinza okweyimbira munne akayimba oba omukyala okweyimbira munne akayimba nga balina obubaka bwetwalaganya oba neiba ne neiba nga balina olutalo buli omu n'ateekamu akayimba nkakoona neiba n'ono n'ateekamu akayimba nkakoona neiba. Mukitegedde bulungi nnyo ezo embeera tuziyiseemu kati abantu batuukira ku ssa eryo eriraga omuntu nti osobola omukubira akayimba obutuusiza message kiba kitegeeza nti wowe omutuusiza waba weewo. Njala bategeeza kyandanda omugenyi akola ki? Omugenyi agenda Wasaanya Kalooli Charles Peter Mayiga anaatera otuviira Mengo mu ngeri yonna gy'agenda okweragamu nti emirimu agimaliriza nti baasiimye awummule naye nga ye mufuumule wajjo. Bino byali mu kukola okola emikolo okusiibula okuzina amazina ng'ayimba obuyimba obw'ekiro omutegeeza mwamukutte watuufu. So njala bategeeza nti omwami akatambi ke yasembeyo okukola ng'ali ku mukolo n'ayimba akayimba ka Mwalajjana Juliana Kanyomoozi mbu kibaluma n'azina amazina n'aseka. Obubaka obuli mu kayimba ako njagala babuuzaamu ekigambo kimu mwenna. Omuganda ali eyo kikulumira ludda wange otaasa Obuganda. Kikulumira ludda wange otaasa Obuganda. Era ni gwolemesa mu Buganda tolina kati yamanyi nti mwamulemesa emirimu gy'alina okukola era atuuse ku nkomerero ya fiimu ye gye yali azannye ng'amanye ewedde kati ye yayimbye akayimba ako n'azina n'amazina. Kiba kitegeeza nti mwamukwata ewaluma era akayimba yakayimbye akimanyi nti alina ffe totuweereza buyimba twasoma psychology
tubadde ku mizigo kwe tukulidde ezentalo tuzimanyi za psychological warfare. Neiba akusindikira akayimba nawe n'omusindikira akayimba. Oba omukazi nga bayombere bawulo munazindikira munna akayimba no inasindikira munna nga beekoona. Kati ffe tulina budde bwakukuddiriza buyimba. Ffe twategedde nti woli okoze eki oyidde. Mwenna abatalabe kayimba ako aka wasanya ke yabaddemu nga azina amazina ku mukolo. Imagine Ora corporate sijja kazanya kayimba kunenga mukamanyi bulungi nnyo. Ora corporate sijja kuzanya kayimba munengenda kajja mu ddoboozi mulabe olyokombuudeyo ku bakatikkiro bonna okubebaza wa kabaka mu 93. Katikkiro ki eyali ayimiridde mu lujjudde lw'Abaganda n'atandika okwogera ebigambo ebyeyo ku mizigo n'okuyimba ennyimba ezikolima n'atandika n'okuzina mu bantu baakulembera. Njagala nteeka video kamu Katikkiro Buganda yenna yawumula atuuziza olukiiko ali mu kuzina amazina. Kive nnyo Kabere Ssaabasajja Kabaka tasobola kuyimira n'annya gaali benjole mu bantu benedda. Era musajja atabeera bw'ati n'asitika n'aseka n'akuba kasimayi oba n'akuba mu ngalo bw'ati. Kyabulabe nnyo mukulembeze okuyimuka ng'oyisa abantu n'otandika okuyimba obuyimba obukulimu obw'ekirogo n'ozina n'amazina. Kiraga levo y'obutali bugunjufu, levo y'omutima gw'olina ogulowooza nti waliwo akulinako empiiga. Si mpiiga wabula gwe kyolowoleza muli nti waliwo akulinako empiiga kyoyagala okulaga abantu nti nange nina benwana ffe tetulwana naawe. Ka video ke kano njagala ntyo Katikkiro yenna eyali akoze ekikolwa ekyo akayimba sigenda kazanya uyo Owulira? awe mutusiza salonga mulengejja pulese mu lubi aze mu mbeera z'emizigo yibaweereza obuyimba obukoona ffe tubukoona ffe tumanyi we tukutuusiza ensonga lwaki oyimba obuyimba obwo. Anyway karugende ku nsonga eno kulyoka tugende ku video yatuleese obulungi. Tugende ku nsonga eno. Alright. Okusokera ddala nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omuloopera mutegeeze nti Ssaabasajja Kabaka nsaba kuloopera nti olubiri lwo olw'abajjajjabo olw'Emmengo ebitundu ebimu bigenda biyiika wadde ng'ebimu bagezaako okubizaawo. Naye ekibuuzo kyange kiri nti tetulinaawo bazimbi basobola kuzzaawo ebyafa bya Buganda nga bakozesa ebintu byennyini ebyaliwo. Olubiri lwa Mwanga oba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lwazimbibwa n'obutaffaali obutono bwe tuyita ow'ebbumba obwakajjansi. Naye ate ekikwewuunyisa bwe bazzaawo bazimbira baleeta kuteekawo amataffaali aga 99 ekikontana n'abazimbi abazimba olubiri olwo. Nze mbuuza mwe bayinginiya be bawo okuzimba olubiri olwo tukimanyi mu nsi yonna abasajja wano wentudde bayinza okuzzaawo ekintu kya myaka 10 emabega nga bakozesa ebintu byennyini ebyaliwo mu myaka 10 emabega. Lwaki olubiri lwa Mwanga olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo oluzimbibwa nga luyiika ate bakozesa ebintu bitakwatagana oba ku mataffaali agazimbisibwa ate bateekawo bintu birala? Kibanga agamba nti empale mugikuba ebiraka ng'empale badde ya bbulu ne mugikuba ekiraka ekya bbulaaka.
empala yabadde yabulaga mujikuba ekiwale ekipapi ekyeru kitegeeza ati mulabisa Obuganda ntebulina abantu basoma byafaayo era bamanyi byafaayo bya Buganda kuzza buli kimu kyonna nga bwe kirina okubeera kansoke nkulage wano kansoke ndozambalaga ekitundu kiri ekyayiika then mbaddizeeko ekitundu ekirala ekyayiise nga kyetaaga okukola Ssaabasajja Kabaka njala obubaka buno bufune bulungi nnyo omwezi ogw'omukaaga basaba ne bannyabo nebaza nnyo ayisa abasajja Kabaka wa Buganda ogundegunde sebo ogundegunde ayisa abasajja eddoboozi laffe tetwayisa ku nsonga y'olubiri kululumbuye tewayisa n'ogamba otegeeza Ssaabasajja n'olubiri basajja balemeddwa olubiri kale baalukoze kapaati ako lwakoleddwa lulu n'olulaba bwe lutu nawe nalukole kaakati paka eri baalukoze kitegeeza gwanga mujje Katonga ajjula alwanira ensi lumbuye wala kulwanira nsi kalwaliro olaba nti olubiri kisaawa eno olaba luno waalukoze naye ekizibu kyolina bibuloka ebakozesa birimu ebituli munda bino bibuloka lwaki bazizaawo nga ziri buloka eziriwo eziri ku lubiri Muteesa ze yakola kwesente bazirina owulire laba ibuluto olabe bino bibuloka birimu ebituli biyitamu nemmese bibuloka ebakozesezza sebolumbuye wamaze kulwana lutalo n'olaga ti tulwanirira Obuganda twagala kuba n'akawunda birite bitiro kati bakikoze nolwekyo sijja kusirika nga Buganda etambula bweti singa balumba Ssaabasajja naye nga nebaza olubiri kati wano bakozeewaawo baalukoze bulungi sebolumbuye omulimu wagukoze kiraga akawunda birite tukwebaza sebo omulimu wagukoze bulungi lwakoleddwa bulungi lwawedde tweyanze wannanga Abaganda tetulumira Buganda naye tugasa Buganda ku kiriwo tulina okwogera eri Buganda tuwonye Ssaabasajja singa bamutemula kati bino bibuloka nabanze ebigo bye bakozesa birimu ebituli munda lwaki tebakola buloka nga bwe zaali ku Muteesa bwe yazikola naye kira olubiri lukaddiye lwonna lusaana lumenyebwa omulundi ku mulundi ku sente ze bafuna wakiri baterekeyo emisinde luutu emu bateeketeeke emisinde tuddukenga emisinde tuweizina emisinde sente zivuddemu za kuzimba lubiri lwa Ssaabasajja lubeere olw'omutindo baloga nti Buganda ku ntikko na bino bibuloka bino birimu ebituli Buganda ku ntikko Mukama abakuume basiba ne bannyabo oyo ye mukulu Ssaalongo Ssekidde ow'Omundeeba musajja Muganda ate alwanira ensi ye Ssaabasajja Kabaka ekitundu kye nasooka okuloopera twagala okwebaza baakozeeko omulimu gw'okukizimba naye bakizimbisizza amataffaali agatalina kukizimba bebali nnyo mwebalire ddala entasiima ebula yagiwa wabula era tugenda mu maaso n'okuloopera Ssaabasajja Kabaka era lukyagwa n'ebitundu ebimu bikyali muki bikyayiika waliwo we tuli era basaba ne bannyabo abalangira b'Abambejja ekiri mu Buganda olw'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga basaba ne bannyabo ekiri mu Buganda kikaze Ssekidde Ssaalongo omulwanizi wa Buganda pulezidenti w'eggwanga mujje Katonga basaba ne bannyabo kwebaza ekikomera ebikyagwa ne bazimba twebaza Ssaabasajja era ngenda batwalayo newona ekikomera kino kikino mu kikebere mu kirabe kyagudde owulidde onna kyona bwe kikyagudde nolwekyo ekiri mu Buganda kitegeere kuba kyekiri mu Buganda wona kitegeera Mukululumbuye tukwebaza ku nsonga yawo alingenda kutwalawo era nga kino kyagudde kigwa bugi kiki ekibalemesezza okuzimba olubiri nonana neotereera okusobola okulonanga sente za Buganda sente zibakulisana n'ekiro nebafuna sente nteneekadde olubiri luno olugwa kiki ekiri mu Buganda abakulembeze abakulembera olabe kiki ekiriwo nengezaayo eri balabe lonna lwagudde Katikkiro ali ku lirengo budde bukyali tuviire Obuganda tukufunga Obuganda tuviire Obuganda Katikkiro Mayiga oli mu moloka ezinyirira oli mu ssente za Buganda etenenkadde oli mu mwanyi teri balaba olubiri bwa Kabaka olufaanana singa balumba Kabaka ne bamutemula singa Kabaka alumbibwa ne bamutemula bayingidde mu lubiri abalabe ne bayingira alright yo Ssaalongo James Ssekidde ow'Omundeeba nabutyo njagadde obaka ombuyisewo nga budde bukyali then tusimbule video eyatuleese nabagee program nadde ngenda gikola specifically nga yabufuzi ne balina okusobola okuyisa obubaka obwo n'okubategeeza nti bwe bali nnyo okulwana ntalo za Buganda kati Mayiga namulesemu automatic nkiddamu Abaganda mwenna Ssaalongo Mulengejja wassanya Kalu Charles Peter Mayiga namulesemu automatic kati yeevuga yekka lwaki kati ali mu kweraga ensi bye mbadde njogera byonna nti bituufu
nabategezeza asokera South Africa amara agende mu Bungereza agende mu America agenda ko ne mu sendera nga official ayagala otandika campaign ze kati namulese mu automatic nenga yemmengo munanule wajjo yagobwa munanule wajjo eyo tugenda gendayo kati onjana tuveewo tugende ku program entufu ya tulese Sabasajja kabaka Royal Mwina Mutebi wokubiri mukama akingirize era kuwangaza. Mu video ya leero kitutandise olwa leero tegenda kubeera nunga mu bulungi nge mujeetaaga naye njala mumpulirize bulungi nnyo. Ebigenda mu maaso mu Uganda mbiraba nga bitambula okuwamba abantu kufuusa okuwamba abantu. Akawungezi akaleero omukyala Nabbosa ayagala okwesimba ku Joyce Bagabe Manga awambiddwa ajiddwa ku hoteli ya tata wazaake kibaita Emirates Mityana n'atwala mu fekitana tegereka yino footage gutusobola ofuna olwaleero. Omukyala gwe bayita Nabbosa agenda okuvuganya Joyce Bagabe Manga akwatiddwa ajiddwa ku hoteli ya tata wazaake Mityana gye bayita Emirates n'atwala mu fekitana ategerekebwa. Alright, your footage. Kati mukoleyo mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu gy'ekinaana wattu ekiwamba abantu kyabeerangawo era abantu bangi baatyanga okukyogerako era nga bali mu bikolobero by'okuwamba n'okusaanyawo n'okutta baalinga Yosebiti Bahabulwa n'akabinja ke lwakuba ebiseera ebyo tewaalinga radio oba TV eyogera ku nsonga ezo. Buli kyonna kyakolebwanga nga kikusike nnyo tebaagala enseetegeere. Naye mu katambi kano k'engendo bazannyira bwembasaakajjaamo bwembasaakajjaamo nyinza okuba nakajjamu bwembasaakajjaamo nyinza okuba nakajjamu. Alright, bwe naba akafunye ejja kabazannyira olulala naye nga akatambi ako owekitiibwa ennyo Kahindo Tafiire akonfesinga nti abawamba Ben Kiwanuka n'abawamba Bishop Luwumu abamanyi bulungi era bakyetizitinga we bali lwakuba tasobola byogera currently. Kati okuwamba kuzze kubeerawo nga bandi abawamba Museveni kennyini kubanga baddenga mu intelligence ebbanga lyonna. Ekigambo ky'okuwamba tekigenda kutuuka ku bantu bokka baakawambi, abantu bangi bawambiddwa. Mu Busoga bawambyeyo comrade waffe, Ebuyuko bawambyeyo, mu Kampala bali mu kuwamba Nabbosa bamututte, Eddi Mutu bamutwala, Nduwabuntu bamututte, n'abala bangi be tutamanyi akirewo kivumbu likiba kitutte babatutte. Lwaki bawamba? Ekibawambisa abantu bano kwe kutya. Kiki ekigenda okuddako? Naye okutya kwamwe kugenda komadi. Museveni okutya kugenda komadi. Kiki ekikugoba? Lwaki otya ky'otamanyi? Museveni lwaki otya ky'otamanyi? Bw'ogamba nti waleeta democracy, naye nga democracy wo waleeta ate yennyini gw'ozannyiramu, kitegeeza nti ebigo by'oyogera tubikakasa. Wali osiiga akasi? Wali osiiga akazigo naye nga tomanyi tetaawe gena tuuka ebintu bino bivenga bitegeeza nti gwe nnyini gwe wakwata. Wulira. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice.
is not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels. And it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. Mbaddiremu ka video kano. Nabaga video nagikoze ey'olwaleero ngeri too political. Ngenda baze mbyafaayo nga nkuleta Museveni kennyini ng'ayogera ebigambo byali mu kkolo lwaleero. Nti amateeka agamba gakola kunyigiriza abantu nga gakuuma akabinja akatono ak'abantu. Era abantu abatono abalina obuyinza banyigiriza nnyo abangi. N'akujjukiza ne ku bajjajjaffe baatwala obusibe mu mawanga g'abazungu. Olwaleero mu parliament akola amateeka agagenda okunyigiriza abatono nga gasaavinga ye. Yabyogera nagati NRM tesobola kwenyigira mu kikolwa kya kukola amateeka ganyigiriza bannansi na ganyigiriza batono. Kyekigenda mu maaso essaawa zino kambaddiremu akatambi kano. Nsaba buli muntu yenna alaba akatambi kano ngenda katimba ekiro kyali mu katambuze. Yeebera oluyimba lw'ebyobufuzi nga tuli mu struggle yaalyo nga tumukubisa amateeka gagenda okuyisa ku lwokubiri mpaka kuwulira bubika baddiremu. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation, or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. It's not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. Ngenda sula nga postings akatambi kano. Moka downloading ngenda kawa mu inbox kabere kansala kabere chairman sifiri kabere MOP kaberani mutambuza akatambi kano okwetola ensi yonna nga tukuba Museveni mbigambo byeke nyinyi byeyogerera nga yakawamba obuyinza olwaleero nga waweze emyaka 40 ebikolobero byayogera nti biri against NRM oba NRM tesobola bikola byakolera ddala olwaleero. Who is fooling you? Tusimbudde. UPDF amendment bill gyebasoma ne bagitwala mu kakiiko akataputa amateeka wattu ennaku kweddukira sipiidi ya yiriiri. Era tutegezeddwako omukulu Joel Ssenyonyi nti ensimbi zayisiŋŋanye dda mu mikono ng'era n'abagenda okutunula mu mateeka gano baasindikiddwa mu wooteeri ez'enjawulo okugenda okuyita mu bintu bino nga n'abamu bali ku Speak Resort e Munyonyo. Amannya ngafunyeeko abadde ku Speak Resort e Munyonyo bagendayo ng'ennaku z'omwezi. Mwe mukimanyi nti abadde ku Speak Resort e Munyonyo. Wait a minute, nyinza okuba gali kuli. Abadde ku Speak Resort e Munyonyo mutegere nti nabafunye mwenna. Mwayingirayo nga 17 mu checking out tomorrow enkya. Mwayingirayo 17 mu checking out tomorrow enkya. Lwe mugenda ku checking out nga muli mu bintu by'okuteesa ku tteeka lino muliyise obulungi nnyo. Omukulu Joel Ssenyonyi yabagambye bw'ati. Yagambye unusual, the order paper for Tuesday parliamentary sitting is out.
much earlier. The UPDF amendment bill, among the others, is scheduled to be passed on Tuesday morning. Consultation from different stakeholders were not given time, and today the committee members are traveling to certain hotels to write their reports all in recorded time. Akugambye ekitali kya bulijjo ku lukangagga wa parliament etteeka erigenda okuzzawo ekkooti y'abamusibira mu bbwa erya UPDF amendment bill geegamu ku mateeka agategekeddwa ku lukangagga olugenda okuyisibwa ku makya g'olwokubiri olunaku lwokubiri ewiiki eno etandika olunaku lw'enkya. Era mbu abasindikiddwa okugenda okukola okunoonyereza okw'enjawulo n'okuwandiika lipooti ez'enjawulo ba stakeholder bano basindika abakomite ez'enjawulo basindikiddwa dda bagenze mu hoteri ez'enjawulo mu Kampala okukola okuwandiika ebirowoozo byabwe. Abali ku Speak Resort e Munyonyo mulinga mu 1,000 mu 2 n'amannya nga nyinza okuba nga sigatadde wano n'amannya nga yina nja kuba exposinga kigatto wange muno mwensiimuulira bw'oba osobola okuddamu okunsindikira ebintu ebinsindikire after nga nvudde ku live nze nja expose nga kigatto wange nsaboddemu nsindikira amannya ago gonna nja kuddamu nga exposingire okitegedde bulungi nnyo. Abali ku Speak Resort mu Munyonyo nabategedde mwenna muli 100+ mwenna nabategedde tugenze mu maaso. Some members of the public have said that as the opposition we should stay out from the Tuesday sitting so as not to sensitize the event, while others think it is important for us to be present, to at least have our stand on record and to point out all the ills that have transpired throughout the entire process. We do hear all thoughts, and as opposition in the parliament, we are going to meet to determine the way forward. What for sure is that as a citizenry, we must salvage our country back. Mukulu John Nesonyi yagambye nti bo nga abali ku ludda oluvuganya abantu babagamba nti basigale bweru w'olutuula luno era babulidde ebirowoozo bingi nnyo ebibaga basigale bweru w'oludda luno naye nabo basobola okugaa nti bagenda gende bategere buli kimu ekinaabaayo era bafunye ebirowoozo bingi okuva mu bantu ab'enjawulo nabo baga basigale bweru naye nga bo bagenda tuula bamanye ki ekyokukola ku lunaku olwo so tukibalekere naye nga ffe sayidi yaffe yabadde egamba tebageza kulinnyayo kigere olw'ensonga tebalina kye bagenda kuzza obwayise bwayise ye statement eyabadde ey'omukulu Joel Ssenyonyi bw'atyo bye bagambye. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ekibaddusa n'ekikozesa omutamiivu tweet mwadde mwakitegedde ekikozesa omutamiivu tweet wulira bulungi nnyo nabagamba buli lwolaba Yosoferi Nyandwe ng'akambuwadde akola diversion after diversion wabeerawo kye baba bamuweereza bwe mwalabye Didigi ng'awandiika ku Twitter post after post kulumba after kulumba yabadde ayina ekyade kibatuuseeko nga bakibawadde. First and foremost kabategeeza okusinziira ku sources ez'enjawulo Didigi ng'omuntu wulira Didigi ng'omuntu yatereddwako ebikaligo oba kye tuyita sanctions era nga kigambibwa nti eggwanga lya America oluvannyuma lw'okukwatibwa bala b'enkyukakyuka n'okutulugunya n'ebintu ono Didigi byabadde awandiika ku mutimbagano biviiriddeko eggwanga lya America okukola ki okuteeka sanctions twandise sanctions ku Didigi nga n'obudde nenda bwe gisimufungize muno bataddeko ensimbi ze enkalu bazitaddeko envumbo bataddeko ebizimbe ba assets zaalina n'ebirala kyekyavudde kimukozesa tweet ezo aziteekeyo ne tujja confirming later more details about this sanctions nazize nabagamba sanctions zigira mitendere ebiri waliwo sanction eziri served
nga zigenda kusavingiwa omuntu oyo naddala abantu abalina immunity ng'omukulembeze nga Yeseri nti bahabulwa ne family ye nga tezijja kujja mu public ndi muzirabe ku monitor muzirabe luddawa bazisindika ne zijja ku meza ya Didigi oba eya Yeseri bazimuwa mu buntu kati waliwo ezijja ne zijja nga ziri mu public ezabana abantu batalina immunity wa public service ezo tuzirabyeko buno kati zine za Didigi ne kitaawe zote zitera kujja mu public wawula wamuzitegeera nti z'abalumya nga mutandise okulaba ng'obusungu bungi bye bawandiika bye bakola diversion bw'omanyira nti sanction zaakoze eki zaalumye kati wano kansoke mbasomera obubaka buno mu butegeere bulungi nnyo kubanga nze byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani saagala ngenda kulirako bantu bange ulira Good evening, Mr. Fred Lumbiye. Hope you are doing fine. Someone inside told me that during the high command sitting, Kansoke Kumeko, akawongeza akalungi mukuru Fred Lumbiye, kansuleti oli bulungi. Omuntu w'omunda omu ku abo ababadde mu lukiiko olwa high command w'olukiiko olusala olwa waggulu yalubaddemu. Bino byantegeezezza. Mr. President kansuleti kuno kuwoli. Kankade wagureri. Good evening, Mr. Fred Lumbiye. Hope you are doing fine. Someone told me during the High Command sitting, they proposed to arrest all NUP officials before 2026. Ndi, mulutula luno lwatudde, basazeewo kimu basiza kimu nga nkuyige. Nti balina okukwata abakungu ba National Platform abasinga obungi ng'akalulu ka 2026 tekannatuuka. Ekyo namutandise kiraba bagenda bakwata ba officials ba National Platform oba bagenda kwesimba ate nga bagenda kukwata abakulembeze baffe ekyo nakyo kigenda mu maaso endezo kikiralifying okuwa tiki ya information yeno ndi kituufu tugenze mu maaso. 2. If they fail to arrest all of them, including our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, they will ban our party before 2026. Bakugambi nti singa balemwa okukwata bonna abasinga obungi nga ne president waffe mwomutadde bano bayinza okusibira ekikookolo n'okuwera ekibiina kyaffe ekya National Platform nga 2026 tannatuuka. Mr. President, you copy that. Kasoke nyimirire kawo katono nnyo. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti kino kankyogere mukama mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bagenda otunula mu bantu baabwe bonna byali basize mu opposition bonna nga tekyali akola makulu ne baleeta akabadde okukwata Besigye abeereyo mu kkomera afune sympathy ne kibaliirayo ne baleeta Leroya we Kenya naye ne kimuliramu n'afiirayo. Mukimanyi nti batugamba obudde obuwandika ebibiina byaggwayo n'obigazeetinga bagazeetinze ekibiina kya Besigye. Olira bagazeetinze ekibiina kya Besigye kya PPF. Ku last minute bakigazeetinze ne bakita era ne batandika okuwa ebifo. Kati nina ekirowoozo ekiŋŋamba bino byange nina ekirowoozo ekiŋŋamba somehow somewhere waliwo ebintu bibiri bye tulina okwetegereza ennyo. Somehow somewhere tulina okwetegereza ebintu bibiri nabagamba nze nninga Wandali ow'endali bw'atunula bw'ati omupiira guno olutindo bw'olaba olutindo lumu naye olw'endali olamu entindo nga nnya kati nze mpita owasemba wabeera olutindo olutuufu. Kansooke kunnyonnywera mu kawaayiro akasooka n'akookubiri. Mu kusooka baali baagadde bakozese pulezidenti ya Besigye nti ene political figure mu Uganda asobola okukwatibwa n'ateekebwa ku musango n'ateekebwa eruzira and nobody will come out to care about him or her. Your president esooka nti okukwata Besigye omuteeka mu kkomera. It was a sign which was going to show or which is going to represent that Museveni can arrest any political figure. And the public, somewhere, somehow, they can go silent without making any noise.
era Besigye bwato yasirikire na afirayo tewali yanyega ompula bulungi nnyo akeka wakatiro akasoka akawakatiro akokubiri bamutaddeyo ekyasooka kiri ne kibalya ekyoga ntibasobola okukozesa president yokukwata Besigye basobola okukwata Kyagulanyi muteekeyo nga Besigye tewali amwekalakasiza abe ne Kyagulanyi mukwate nga teri yekalakasiza ekyo nkimaze kati nga ndedde ekyokubiri Watia nga Electoral Commission tugamba tekyasobola ku gazeti nga ebira byabufuzi time aweddeyo Watia nga bayagadde bambeezeyo era n'ekibiina bamalo kiwandiisa bakite oluvannyuma aveeyo ng'ekibiina kiwandiike ng'era baga nti alina sympathy vote ey'okuba nti abadde mu kkomera bamuta era bajje bamulage nti alina amaanyi eyo party 2 eyo party 2 the presidency bill zembadde nkugamba eri nti basobola okukwata muna byobufuzi ne bamuteekayo public ne bakukyakola esooka ey'okubiri nti bamutaddeyo ekibiina at the same time bakitadde ekibiina kyamanyi nti omuntu nnyini kyo abadde muyeekera n'omusajja bamuvunaana gya mundu Watia nga bamutadde gye bujjakaawo ng'obudde n'avaayo baga nti kati bazimba Besigye kati yayina amasannyalaze ku ssaawa eyo ekyo nakyo kitunuuliremu kati ekyo kiwedde njagadde okusimba njagadde okusimba akati awo nkuwa ekifaananyi ekyo kyetegereze bulungi nnyo kati awo tuvuddewo tukyakolera ne message eno that they are determined our president not to appear on a ballot paper. Let us prepared on that. We look another alternative quickly. They are fearing protest. They are fearing protest vote. Sure, let me head court before it is too late. Ochitegera mbobatya protest vote. Mbera bagala kukwata president ngobudde bukyali. Kati wano wali okulya n'okomba essowaani. Kano kawakatiro ka kusatu okusinzira ku sources zange. Mujjukira Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga bwe yabeeranga ku Zoom conference ne bayayiba nabali mu America Buganda bumosi me Buganda bukoze butya sibibi kibi atadde campaign groups zokotola across the world abagenda mu campaigningira nabagamba kono baganti yagamba banetya oyo Kyagulanyi by June ajja kubatalunga n'ekibiina tekiriiwo. Do you still remember that? Mukyajjukira ekigambo ekyo kye nabagamba nti ye yagamba banne nti Kyagulanyi mu gw'omukaaga tajja kuna ekibiina tekijja kuba mukyakijjukira njala mugambe nti mukyakijjukira then mbatwale wenjagala mutegeere meno kunywa ku mazzi mukyakijjukira. Yes, mukyakijjukira. Museveni ne family yonna bakimanyi nti Uganda eyaaya n'ofuna omukulembeze nga monna Uganda. Naye mbo batula mu meeting ne bakola okunoonyereza eggwanga lonna lyandiyagadde omukulembeze nga avaawa mu Buganda mbu yajjogatta Uganda yonna. Omukulembeze ogwo baali babaze Ssaalongo Gamulenge ejja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne mukulu Mathias Mpuuga Nsamba be baali babaze abantu babiri. Nkiddamu Museveni baakola survey ng'eggwanga lyonna liyaaya n'okufuna omuntu ayunifying Abannayuganda bonna nenga zonna angoze by'obufuziraga nti omuntu alina okuyunifying eggwanga lino alina kubeera Muganda olw'ensonga center point y'obuyinza bwonna mu Uganda eri mu Buganda wakati. So balina okwidentifying omuntu oyo eyali Ssaalongo Gamulenge oba Mpuuga de Mapuuga. But main target yali yani yali ya Ssaalongo Gamulenge. Mr. President ndoza kuno kuoli enteekateeka y'okukwata n'ekibiina bakiggale bwe bamala okukwata n'ekibiina bakiggale bakozese force to contain Bannayuganda wonna we banaabeera beekalakaasiriza bo balowooza nti banaakukwata basobola okukontaininga Bannayuganda
ne basigala n'obusungu ne balinda who is coming to represent the Baganda balyoke bakukunula ensalo nga Mulenge janti mu Muganda bamuleete nga Denjera substitute to represent Baganda in Uganda. Kuno kuoliga Mulenge byenjogera byonna biri ku order paper ya mmwe nga mwabi planninga kati nze nkwabiza nagamba nze ngenda kukubira mu phase nkukubira mu phase mukifunye oba nkiddemu nkibanyonyole bwe bamala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president waffe nga n'ekibiina bakibaanize nga tewaliwo escape route nga mbo bamaze otukonteininga nga tulina obusungu baleke batusulemu Ssalonga Mulenge yensonga lwaki Ssalonga Mulenge akola pate ezisiibula nga mmwe temumanyi byakola byonna asiibula okujja nga nze mukwatiddewo n'abeerawo n'afiira obufiizi naye ng'ate bamugobawo dda kati bamala okukwata president n'ekibiina ne bakibaaninga mmwe ne musigala nga mulina obusungu balyoke bagende nti kati Ssalonga Mulenge yazze to represent Baganda. That is the last plan or the last resort plan jibalina yoseri ne banne kati njabiza sigwado zina buno buzina buno bukibaluma sigwado buzina kazina kalwako kalwa kazina buno kalwako kazina yangu budde tulina butono nnyo kalwa kazina kagwa bwoba tojjanga ngenda ku kirala mukulu kalwa kazina kasitanka balaze manyo okubeera mu fo kakano kanso kenzijemu eddoboozi kana akazina bwe yaddazina nga babaza omuzanyi bamanyi nti ensi tegumanyi kati yenga azina obuzina obw'ekirogo ng'amanyi tetusobola kufuna information ekwatagana ku pulaani ye oyo Mulenge gy'omulaba alina n'abagoberezi bali awo bonna balengera amannyo gali ku ngulu balinganga embuzi esabalaavu kuba naye agatisse teri Muganda atikka mannyo bw'atyo ng'atunuza amannyo Omuganda ng'atunuza amannyo bw'atyo atyo kizibu osanga Simaliro Omuganda ng'amannyo gali ku ngulu bwe gato gasisa g'atunuza bw'atyo. Ogalaba kati mukulu bampita naddibanga Promax extra kati ndibaza olwaleero enseetegedde mujja kifuwanga mukizza munda olwaleero kale otuvudde katugende ku kirala kati ekizibu ekiriwo kirudda wa wekiva wawano according to my reliable sources president yakagamba bajja bamukwata enfunda mmeka mumpandiikire wano president yakajja bamukwata enfunda mmeka wandiika wano wandikawo president yakalagira bajja bamukwata enfunda mmeka president okwata bali ba Edi Mutubane mujje mukwate nze temumanyi ensula yakabaga emirundi emeka yakabagamba enfunda ezisukka mu mukaaga diddigi gwoba oyagala mujje mukwate nze lwaki diddigi ekibadde kimuwandiisa ku mitimbagano ekyo kubadde kusuula Jinja mu Kisaka kumanya kyekifaayo mu nnaku 3 emabega diddigi wamala okuwandiika nti amugontu anytime Lunyankole lesson is road into Kabobi Yoseri Tibahabura Nyandwe
alina omwami gwe yalonda atula ku lukiiko lwa United Nations in New York bamuyita Ambassador Adonia Ayebare is a Ugandan permanent representative at the United Nations Assembly in New York. Mwena mumanyi nchiddamu yo oli magodogodo munyarwanda mwati waliwo magodogodo muzaire yavuga nga pichipichi katono magodogodo tuswigiri did drinking general oba genetically modified general where defense now one day can't runyankole also is loading. I'm going to arrest Kabobi abazungu babisoma kati yose yabadda yao after those tweets ambassador yose gwe yasindika okumuli present oba okumukiikirira mu United Nations New York Assembly n'abawandikire ebbaluwa nkwatadde n'essimu n'abagamba temugeza ne mwetantala okukwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuleke. The moment you arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, everything will be in the state of Kwagamaya. Our embassies are going to be closed. Our businesses are going to be frozen. Our accounts and properties are going to be frozen. Leave the man to be. Leave the guy alone. Na ye ngabo mumanyi. Sell a cow and educate a cow. Sell bihogo and educate bihogo. Sell rugaju and educate rugaju. Bategera mu wicho lunaku wakutana akawungezi nga bavuga emmotoka bagenda ku farm. Still basobola okikola bamukwata kubanga abo bayina emundu aba sero bihoga ndi educate bihogo oba sero lugaga ndi educate bigaju bategera olunaku olwich wakutana bavuga emmotoka bagenda kulambula nte zaabwe nabazanyidde video here watching but nabazanyidde video yoseri nga ayogera ku corruption na amini yoseri yabagambya atya Ulira otegere nti bategera nga bali mu nte zaabwe because we are still lucky. No, wait a minute. Kanka bagule okotegere kyembagamba nti bano bategeranga nti ulira Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Basereze gwanga ne bazimbamu ebizimbe wote basute I doesn't care. Naye baka yanako babba ibihogo yebba rugaji ajja kugobera ne Montana ajja kukimayo. Bebo somo si babiri yeye ndowooza yawe. Mutegedde bulungi nnyo kati. Adonia Ayebare yabagambye don't dare arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu you will cause catastrophe in Uganda. But mumanyi ba dictator nendowooza yawe naddala ono bo bali risk takers they risk atejjukira bali mu evening age bali mu overstay basobola okugezesa ne mu kugezesa wano wenda bagambide nakoze post ebisala Mr. President Consulate kole kuno abantu bangi tebamanyi kye bayita war bus bo manyi nti waliko mu war bus ya president enkadde war bus va ku eno security team war bus ngoyagala ensi report on duty yesawa twagala kulaga ko wachaliba bobango manyiko wali mu war bus abamanyi war bus mugimanyi mwenna abatone nnyo si buli muntu amanyi war bus report on duty era ngenda kusaba bana bonna bayina omutima omanyi Museveni bomukwata edi mutwe ne mukwata ndo wa mutwe ne mukwata kireo kivumbi ne mukwata mumuloza nti abaana abayina okwagala kwa struggle bawedde basobola okulwana gye bali gomanya application eziri wa president njala kukuuma ng'ate abaana baddala kati buli yali mu basi ng'okyaliyo ng'okyali kakole jangu
noba toliranye president wabula ng'oli sakodi mu sako ya president ng'oli waddala. Please report on duty. Tukoya akamanyiro. Bw'oba wali mu basi ng'okyali kakole. Please report on duty. Tukoya akamanyiro. Kati gwe digdigi general. Mukwate. Huyo mutwale. First and foremost. Omuntu bw'abanga alidde mmere ye. Oli emmere bwattu ng'ekintu ky'opakira mu lubuto tomanyi repercussions zigenda kuva mu lubuto muno. Wootegerera nti n'olubuto lusafalinga engeri tulyamu. Kwe kutandika olubuto kubobogoma tutandika kubobogoma. Kati olubuto lukubobogoma kiki ekiddako? Kugenda mukaamu gwanyu butuka mukwamaga n'olyoka otokomoka mukwomo gwanyu n'okubirenga lero mukwomo nawe wennyini ntonaga mmere gye nalidde storage. Nawe kenyini otuka mukaamu gwanyu ng'otandika ng'olinga nga zino emmotoka ziguzani zisubalu ng'obaluka balukira mukaamu gwanyu. Emmere gye nalidde singa abadde eriko indication nti bwe njirya ngenda kubalukira mukaamu gwanyu nalibadde sigirya. Kati ye situation Museveni gy'alimu. Bali mu kunyiganyiga bapakira buli kimu kye bapakira ne repercussions tebannazirabako. Bajja zirabako nga bayingira kaamu gwanya speed nga balukira mu kaamu gwanya nga ekisozi za subalu. Negwe bw'olya tobalirira lubuto lugenda consuminga lutya lugenda containinga lutya ebintu by'olya gw'olya buli olidde ffene olidde amandaazi olidde empafu olidde amagi amafumbo olidde ebinyeebwa konyweredde yogati ovudda onywedde omukombooti ozze ewaka oba oli ngo kati yembeera bano basajja gye balimu tebakimanye. Kati mukuufe tetulina buzibu mumukwate mumutwale gye mwagala mutulugunye mujja kikakasa nti ensi nkoowo. In fact ife tugamba protest nti twagala na kutuukayo. Tetwagala na kutuuka mutuyambe tetwagala kutuukayo mumukwate twagala na kutuuka yeeyo. Gwe olowooza kasoka kubuza ekibuuzo kimu Yoseri. Gwe olowooza bewazaalamu abaana okusirika si bantu bategeera bamanyi n'abaana bo gye bali lwaki basirise. They know they are waiting for right time. Nakiro bwe kiri abantu balinze right time ate bamanyi. So abo tumala okuvaawo tugende wano katugende wano. Mwenna abasoma ebyafaayo bya French Revolution mujjukira nnyo Kabaka Lewis owe-16. Kabaka Lewis owe-16 mu ggwanga lya Bufalansa mu kyasa ekye-14. Kabaka Lewis yali tayagala bantu bamubuuza bibuuzo oba enjala ebaluma oba koti nga tayagala muntu amuwakanya. Kabaka Lewis yakwatanga buli muntu yenna eyavangayo mu criticizinga n'okwogera ekituufu. Era n'abasibira mu makomera. Mu kkomera limu eryali ery'ekyewuunyo ly'ekkomera erisangibwa mu kibuga pali ekya Bufalansa. Naye essaawa zino ekkomera eryo wasibira abantu abo n'abatulugunya n'abaliisa akakanja ne bafanga enjala ne bafanga ebirwadde by'enjawulo. Weewuunye nti okwetoloola ekkomera lyonna kati bakubirawo bivulu. Nyimba ku street bantu bakolerawo biki byonna ebyetaagisa okukolerawo. Mu bifaananyi bye bino wano wammanga. Anti-corporate munnange. Eyo na lyali komera Kabaka Louis owe-16 we yasibiranga Abafalansa bamukriticizinga okubatta okukola buli kimu ng'atulugunya awamba atta buli kimu. Essaawa zino bantu bayitawo bakola buli kimu ekyetaagisa yoyo Kabaka Louis. Abasinga bibino ku byasigalira ekkomera eryo kati kijjukizo ku bifunfugu ebyaliwo ku kkomera eryo kati bifunfugu. Kabaka Lewis we yakoleranga emirimu gye egy'okutulugunya n'okutta abantu mu ggwanga lya Bufalansa. We yakoleranga effujjo lye ery'okutta abantu kati byonna bifunfugu. Mwenna abantu abawangala efulasi kino mukimanyi.
Museveni ozimbye amakomera agawamba buli mwana wa nkyukakyuka ly'eddoboozi okwogera ku nsonga ezo nga Kabaka Louis bwe yakolanga. Naye time egenda tuuka story ya Kabaka Louis mpanvu wawula abantu Abafalansa be yanyigirizanga betemyangako abasobola okudduka ne bawangangukira mu nsi ez'omulirwano muri Bungereza n'endala zino Germany, Portugal, wawa gye basinziranga okukola network okulwanyisa Ssekabaka Louis nga begattiddwako n'abaali ku bwabo bwe Bufalansa bakuŋŋaana omulundi gumu nga beekyaye. Kabaka Louis yali alina abakuumi ng'alina buli kimu ye kennyini yatula mu mbalaasi mu kigaali ne yeevuga bamukwatira mu nnimiro za nnyaanya nga atolontoka agenda ng'adduka ng'abantu bakooye. Ekifo kyennyini we yateekanga abantu n'abasalako emitwe we baateeka Louis Kabaka Louis naye bamutemako omutwe gwe ne bagulembeka. Revolution ya Bufalansa yatandikira nakati olwali kyovula nti Bufalansa tekyolya musime polisi wegundi wa Kabaka bwegindi. Kabaka Louis ko bwakoma olwefuga lyoli mukolesa olwaleero. Story sura gibasomera ne kugola Moses kweri n'abayo basoma history kweri. Olwaleero ozimbe Kitalya. Oyina Luzira, oyina Singo, oyina Sango Be, oyina amakomera gozimbye yo Kayunga. Mutabani wo Nogundi ayina makomera agage mu njuye muina safe house muina buli wamu tulugunya muwamba abantu. Tani mwegenda tuka mudduke nga teri abakutte nako mufuko olugero nga twali muntu atasobola bogerako. Olwalyo Kyagulanyi akuyamba buyambi okugamba nti you are making a mistake to kidnap and to torture people. During the Bottomless regime, Amin's regime, there wasn't anybody who can tell Amin Obot that they are making mistakes. Because nothing they knew about that public can go against them. Little they didn't know that it was Museveni who was doing those things of kidnapping and torturing people. It's now evident that the public has just to discover that Museveni was behind the kidnaps and the torture of Ugandans during the previous regimes. Right now, it is evident that he had exposed himself in the acts of kidnapping and torturing innocent Ugandans. Time is going to come. There is not even a single person in your family, even those NRM supporters, they won't stand on your side defending you because they know that they can't speak against you. Those who can come out to speak against you, you kidnap them or you torture. In fact, we just help you to direct you that whatever you are doing is wrong. No yagalo no nyigundi omwambo mutte gundi omukwato mutulugunye tekijja koma toli imoto regime yo toli imoto. Right now okozesa ensimbi z'omumusolo eziri mu sirivu to silence each and every person. Mu Buganda mwaffe mwe musibuka ebikolobero bikoleddwa ku regime zonna okutta Abaganda okutta abakulembeze ab'ennono n'okusula buli kimu ekyetaagisa. N'olwaliro kyokoze otadde enkwezengeze Mengo zisimbye enkanda zisasudde buli muntu okusirika aleme kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naye ng'ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka olweba nawaabo mwana wange bagenda kuzzaako we gwe basirisizza. Era singa tunaasirika okwogera nga bigenda maaso ani agenda aveeyo ayogere ku nsonga zino. Essaawa zino osirise entyokusi eri abatannakkuta naye nga si kyekikulu. Ekikulu ekibi kyogerwako ne Bayibuli ekuga nti ekibi kyogereko watasobola kyogerako kijjeewo n'omukono nkisuule. Bwebanga mulina amannya ag'eddiini nga mwalayizibwa ne musoma kiki ekikutulugunyisa abaana b'abantu abaga nti this is wrong. Why do you have to kidnap people and you torture people? If you are not ready to contest with anyone, just abolish elections. Period. Abolish the parliament. Period. That is taxpayer. That is a wastage of taxpayers' money. Ne parliament jijewo. Ogenda kuyisa UPDF amendment bill. Esawo court martial. Then that means n'ekitongole kiramuzi kijjewo kubanga kigenda kuba tekikyalina makulu. Ofuge kalamba nga teri akunyega. Era teri agenda kubuuza nti kino kiri bwe kiti accountability ya sente. No one. Because ojja kuba ofugira ku mateeka ago ng'omuntu akafuga family yo. Nebino ebyetaaga public involvement.
or the involvement of indigenous Uganda, if you can't accept their rights, then please, jawo kulonda, jawo koti ya bulijjo, otekewo y'amagye, anti oliwo amagye, mutte mutulugunye mpaka abaagala balisituka. Naye kitali ekyo, nga okyagamba nti otekawo democracy w'okulonda, nga tetuyagala bakuvuganya, that means any time anywhere ogenda funa obuzibu n'abaana bonna bozadde basooka mu 13 bajja kifeesingako. Muddeyo musome revolution ya Bufaransa eya Kabaka Louis, mujja tegeera nti bano abantu balina ekintu kyekimu in common, nebeerabira nti obudde kibayita obudde butuuse. Mwandibadde temutwepanka konda kunoonya de comrade nyini ayogera ensonga. Lwaki? Wavudde wongo otamidde nkugambe gundi otamidde. Gundi tewanaabye maaso, gundi owunya. Accept that. Nkugamba okuwamba abantu kibi ate oyagala kunnoonyonzite. Fena tukimanyi nti constitution empandikiraga nti abantu balina okuyita mu kulonda obukulembeze mu luvannyuma lwa myaka 5. Gwatobba obululu ate bwogerako ngo bakwata batulugunya ossawo kwaki? To avoid torture and kidnaps, jawo byobufuzi okulonda kugibwewo. Waliwo ddeyo South Korea nga baga nti bakidnappinza abantu babase. Oli kitaawe yateekawo system ng'ebyobufuzi teri kulonda period ne babeeramu ekyo ekisinde buli omu ame kyekyo period naffe kyetwagala otubuulire. N'ekyokuyita mu constitution okusasereza omusolo nga tumanyi abantu bana Uganda abasiru nga bo kulya nkozi bakubasingira eggwanga lyabwe, ebyo tetugenda bikkiriza. Okitegedde bulungi kyo? Wandibadde tokwata na mwana yenna kubanga we are the campus directors to your sins or to your crimes. You don't need to kidnap the bodyguards of Robert Kyagulanyi Ssentamu. You don't need to kidnap and torture the political figures and innocent Ugandans because you pretend that you are democratic, but you are not. Just come publicly and say there is no more elections. Teryakuvuganya tujja kitegeera. Nebo bango okyateekawo kulonda kitegere nti ejja kubeera opposition. Ne muggulu wali opposition, tewali watali opposition. Olane mukazi wo n'abaana b'osasulya school fees ne b'oliisa. When you go roba kati daddy kino kisituufu. Daddy no penny wangulidde nkyama. Daddy basa agambye serete zaaweze. That's what we call oppose. Okitegera? Ne mukazi wo kati amwami wange leero wano wakoze bubi. Kitegeeza nti opposition eri buli wamu bw'otayagala kulaba nti muntu bakutereeza eki. Kitegeeza tojja kutegeera kituufu kiriwo. Okyegatta ne Janet. Antu byogera kate ng'omusiraamu restaurant. Okyegatta ne Janet. Janet asula buziga waggulu. Wano ku mukolo mujja buzikulaga bantu ti mulina United wate mulina tewali. Mwayawukana dda lwaki? Wayenda Janet n'akumanya n'ateeka opposition ye, n'ateeka opposition ye. Mujja mu public just kulaga abantu ti muli man and woman. Nenga waliwo opposition mu family olwo de mwayawukana dda ne Janet. Just mulaga kifaananyi timuli bafumbo. Kitegeeza ne mu family kenyini oyinamu opposition. Ne mu NRM oyinamu opposition. Olade mu Kereziya kati kansoke nkubabulire nekimutategeera. Eddiini mu ntandikwa yalina kubeera egi nkiddamu mpuliriza bulungi. Eddiini mu ntandikwa yalina kubeera egi nga ffenna tusinza Mukama Katonda. Nkiddamu eddiini ffenna twalina kubeera n'eddiini egi kubanga ffenna tusinza Mukama ani Katonda. Naye olw'ebikolwa ebyakolebwanga abantu abo buli muntu yadda kino si kituufu. Ona buli muntu alina engeri gy'akyusamu okusinziira ku ndaba y'ebintu naga kino tekijja kukola kantandikewo. That's what we call opposition. That's how nti amadini bwe geetondekawo ne gajja ne gatandika okwala. Naye nga ffenna tulipootinga ku muntu ogwo bamuyita Katonda, abasiraamu bamuyita Allah. That means it ne mu ddiini Katonda tulina nti ne mu buwangire waffe mu butonde era tulinamu opposition. Ontegera bulungi? Katosobola gamba toyagala opposition, tekisoboka. Ate tosobola kutta opposition n'obamala otosobola.
tosobola kubanga opposition babera n'abaana bammwe basoma n'abaana bammwe basoma ne bazzukulu ojja omwana akibalama kati bwabanga asoma omusomero n'abazzukulu ogenda mugamba kyayiga nti jajjawo yatta taata wange yatta jajja wange. It is going to be a continuous hate, a continuous hatred egenda kubeerawo. Yes, abamu bali mu America bali Canada bannayuganda gye bali bamanyi muzzukulu wa Museveni oyo taata we yali kijambi oyo mutabani wa muho oyo taata we yali muti oyo mwana Janet bo baali batewo olwo mutabani wandi wa mutabani wa Musezani tutuwa oyo yatundanga ensigo n'atunda ebiwoowo n'obutaago byonna n'abitunda oyo yali mutabani wa bonna bigenda kuvanga bijje ku meeza nga tokyana kyogenda kikola kitegera mu katukutegeeza ebigo bino bitegere bulungi nnyo tewali watali opposition kye mulina okukola kiri ekintu kimu accept gwe singa mukola ebintu bye tugamba wano mulekerawo okukidnappinga abaana mulekerawo okutta abantu okubba obululu mulebe tunaleekaana mukole enguudo muzimbe amasomero muzimbe amalwaliro muteekewo emirimu mulebe tunadamu tugenda bakayanya n'okulonda mukulekenga akakiiko kali independent ng'ebaasaba n'amateeka mwagaana mukola byammwe then kati gwe musiri gwambadde uniform gwe balagira genda okwate Kyagulanyi otegera lunaku ki gwabega Kyagulanyi otegera lunaku ki nawe asindika information mbale ba Kyagulanyi otegera lunaku ki tokimanyi nti mu system y'obwambega bambega nene bamubeererako mwamubega bakusindika obega Kyagulanyi waliwo akubega oba wagenze wa Kyagulanyi era bwakulanga ova wa Kyagulanyi ng'alipootinge wa mukamenti kati avudde wa Kyagulanyi kati agenze wano era bw'omala okukola baagala nga bakutta mbega bamubega ne mutabani wa mbega bambega n'embega abega mutabani we ye system kubanga mutambiza emitwe emikalu njera kubuuza abantu bameka bafudde mu NRM mwenyi mu kibiina bantu bameka bafudde mu ministry za NRM mu system ya NRM bambega meka badde abamanyi mu government abafudde abasirikale abamanyi bafudde lwaki bafa Museveni kenyini yabeetera kubanga amaze ofuna information nti bakyuka obwongo kati nkuddamu okugamba Museveni lekera okuwamba abantu ate tujja kufaafaakana naawe ekya Ssekabaka Lewis mugende mukinoonyerezeeko saagala bamalira budde mbalaze bifaananyi agamu ku gaali amakomera ag'ettabbu na kino kye kimu ku byasigalyawo kati essaawa zimabikuuma byafuuka bya bulambuzi okire bulungi nnyo kati aga amakomera gakitalya mwena mbadde ku NTV n'emikutu emirala omusajja asoma ennamba y'abasibe bali mu makomera nga bali mu excess jukira oyo bwazze okwogera ennamba zena zinfu tasobola kuwa namba ntuufu kuba zitiisa tasobola kuwa namba ntuufu kubanga ennamba ze balina zitiisa zimenya amateeka alina kuwa namba nfu kati ojja okutegeera katugeze ku nsonga endala mu bigambo by'amasomedde wali mu kwagala okukwata n'okumenyawo ekibiina kya National Platform n'okukwata president n'abazannyidde akatambi ka Andrew Mwenda ng'ayogera kati kye baakoze ekyensobi nga bwe baga nti sell a cow and educate a cow sell olugaju and educate olugaju bo balowooza nti mu sisitimu y'omujenkaaga n'egyensanvu y'ekyakola one bakola single propaganda oba blackmail single line video ba statement ne bagisupplyinga mba propagandalist be bonna nga the same statement same message same meaning same direction gyeraga nkiddamu wali otuddekawo ne weebuuza UNEB etegeereti nti essomero lyakopye wali kyebuuzizaako kasoke ku muka simple waliwo weebuuzizaako UNEB etegeereti nti amasomero gakopye UNEB etegeera nti amasomero gakopye one bagenda ne bakebera essomero nga UNEB yasetinze ekibuuzo ng'abaana bonna balina same answer balina answer yemu ku question yemu empandiika ya answer n'ensenka y'ebigambo yemu nga tekyuseemu kubanga oli aba yababbidde ebibuuzo answer nga bwe yagibawadde nga babbira ebibuuzo
buli mbata yane tewandika anse ngoli baji buli nyukuta we bawumuliza we bongererako bakola ki buli anse bate bajiwandika tebakyusamu bweto yunebuwe kwata babibi buzo kitegedde bulungi nnyo edda twayinanga abaana mu ssomero nga bakoppa ng'asobola okukoppa mu paniki muulu n'akoppiramu n'erinnya ly'ogwakoppye kati ne edda twayinanga abaana mu ssomero batuuka mu paniki muulu ng'ayagala koppa awuli obudde mulesi naye nga nebyawandiika takyabitegeera kati n'atandika okuzuumu waliwo kimenti eriiso amaaso g'omuntu during the exams mu koppa amaaso gali mu zoom amaaso gali mu koppa omuntu asobola okuzuuminga amaaso n'atuna mu pepa n'azuum n'asindika lenzi z'amaaso ne zigera mu papula kati n'akoppa kati mu paniki muulu n'asobola okukoppiramu erinnya ly'oli gw'akoppa ekyo badde okimenti during the examination time mulowooza kamera zokka zizina zoom omuntu atunda bwati n'azoominga eriiso nga akoppa gwakoppa ali mu disi n'azoominga eriiso nga yala kubba ansa amaliriza n'erinnya alikoppeddemu kati NRM bakopperamu n'amanya mutemusekabira ebintu bya ddala gwe oyagala otegeera nti ensinzimu watulako ebibuuzo bya P7 ebya senior 4 bya senior 6 mutuuka ku ssomero saawa 2 saawa emu ng'ebibuuzo mugenda bitandika saawa 2 ne bakuba akale ne muyingira examination room mutuula ku either waliwo basetting nga ngente mutuulako abantu babiri oba mutuulako omuntu omuwall nga mutudde ne babagabira empapula bagatokwatako ne bakuwa empapula enkalu ne bakuwa n'ekibuuzo kyo n'ekkalamu yo ne buli kimu ng'okiina ne bakusetinga ne bateeka wali essawa ku kisenge invigileta nga alina akadde invigileta n'akuba akadde ntiririri akadde ne katandika otunula bwoti eriyo abeefukira mu ddakiika eyo n'ayitibwamu omusulo nga invigileta akubye akadde akatandika ebibuuzo kati bali mu kufuka essaawa zino bali mu kufuka lwaki nkugaba ebigambo bino mu system y'okwagala okubaninga ekibiina kya National Platform n'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu butagenda kwesimba ku ballot paper bamukwata bamusibe n'ekibiina bakisaanyeewo nabagamba ebintu bino byatandikira ku bijjiro abadde bangoberera era bijjiro yabadde nga alonkinga simanyi revolutionary me kasasiro weeyo kansoke mbatwale wabijjirwa kansoke mbatwale ndyoke mbalage bana abasajja nti bakoppa ono ebijjiro yabaddeyo kantuke gye bamulonkinze kansoke nkabalage bayina ebijjura naye akakasa kimu nti bijjura naye yali wakabano wulira bijjura byayogedde wulira bijjura byayogedde kati ndyoke mbazanyire videos wulira bijjura bino naye mwogerako emyaka 5 emabega namwogerako emyaka 4 emabega bino nabyogerako emyaka 4 emabega wulira bwe yadde nga alonkinga ekibiina kye yadde alogootana yayeze kumana byenkola ki okuva ku olwo titwalira mu kugemagana bulungi waliwo buloga bamweta Lumbuye bamukoba nti kuba bigirwa ayonoonekera irala asobola okuva ku lusegere lw'omukulu buloga oyo yakoba nti bigirwa SCMI yamuwa emiliyoni 8 ajja atendeka abayeekera Tanzania bayire bakuba ekirayiro nti Kyagulanyi abaira ali kutendeka abayeekera n'olwensonga yaleme kwesimbawo 220 mulala nti nze bampa emiliyoni 8 ntwala abavubuka 24 Tanzania batendeke ekintu ekyo kyanuma ino era yakoba ati woyagana bigirwa kuba woyagana bigirwa kayina abakazi 4 buli ku luguudo olufuluma e Kampala kuliko omukazi n'enumba mbuuze mwene akasaddako kalikwenda kuyita Kyagulanyi nkaddemu ka video mukawulire 4 years back nga nkuba akasajja kano bwe mmala okuzanya ka video kano mbazanyira ka Andrew Mwenda mugatte statement mbazanyira ka basajja mivule mugatte obuwaya mutegeere mayinze byange byogera kati ngo musizago ulira bigiro yadde ku campaign ze nga ayogera yayeze kumana byenkola ki okuva ku olwo titwalira mu kugemagana bulungi waliwo buloga bamweta Lumbuye bamukoba nti kuba bigirwa ayonoonekera irala asobola okuva ku lusegere lw'omukulu
Bulogo oyo yakoba ati Bigirwa SCMI yamuwa emiliyoni 8 ajja atendeka abayekere Tanzania bayire bakube ekirayiro nti Kyagulanyi abaye ali kutendeka abayekera n'olwensonga yaleme kwesimbawo 200 mulala nti nze bampa emiliyoni 8 ntwala abavubuka 24 e Tanzania batendeke. Ekintu ekyo kyanuma ino era yakoba ati woyagana Bigirwa kuba woyagana Bigirwa kayina abakazi 4 buli ku luguudo olufuluma e Kampala kuliko omukazi n'enumba mbuuze mwene. Akasadako kalikwenda kuyita Kyagulanyi. Akasadako okawulira kati bw'omala okuwulira akatambi ako njagala owulira Andrew Mwenda. They took people to Kenya. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. You see? So now, you see, you can shake your hand. The moment you don't listen to the other party and where he's coming from, then it becomes difficult for you to bridge the gap. If the two of you are able to talk, you may not change many things fundamentally, but it's always important to understand the perspective from which the other person is coming. So, please understand that Museveni is not necessarily looking at Kyagulanyi, and there's a man called Zake, whom he works with, and all these other politicians. I don't want to go into all the names of the activities I've been doing. There's a lot of details about plans and even physical attacks in the Kalerwe, in Nansana. There are petrol stations that were attacked and bombed by them. And I'm disinclined to believe that the intelligence organizations are lying. So you remember that the NUP was being organized as a paramilitary organization. You could see the uniforms they were trying, the drills they were trying to do. So it would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. Kati wenjagala owulirenga aleeta 2021 Bigirwa agambye eki namukuba mwaka ki wokka njagala owulire Bigirwa namukuba 221 onaga 220 wulira wano. They took people to Kenya. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had ennaku z'omwezi zigudde n'omwaka kati muwulire ono eyalunda embwa German Shepherd n'agulamu ente byayogera njagawule eyalunda embwa n'agulamu ente same statement. Kyagulanyi atwala abantu e Kenya. Waliwo omukyala bamuyita Gladys n'omusajja bamuyita Owino. Abo ze kontakiti za Kyagulanyi bamuyamba e Kenya okutendeka abaana bannayuganda mu militarism basobole okujja wano balwanyise security forces, balwanyise ebitongole by'ebyokwerinda eby'amagye, basobole okuleeta wano obutabanguko, bakole ebyekitujju, babakwesaawo Kenya. Kakati baali nga bateeseteese mu kulonda okwa 2021 era naawe ng'okulonda kuwedde nga bagenda kutega bomu basobole okuzisuula ku bizimbe, okuzisuula ku bantu abakungu ba gavumenti, nga babayigiriza engeri gye basobola okwokyamu petrol stations, n'atambula n'agenda nga tebamutegedde, ne babayigiriza ebintu ebyekitujju bwe bityo. Mwebaze President Museveni, mwe mwenna abaagala enkyuka. Kyenkugambye kiri nti bwe baba batula ebibuuzo omwana azuminga eriiso naliteeka mulenzi nerizuminga n'akoppa n'erinnya lyoli bwakoppa nga bali mu panic mode. Same statements, same lines from different government propagandalists with one message, no difference. Wenkugambire nti yunebwa okumanya omuntu eyakoppa ebisomero lyakoppye bonna baba ne uniform answers nga ne grammar oba arranging the story oba letters the same.
kubanga abayaleetera ebibuuzo ebyo ne ansa bwe yabibagamba buli omu ebiteeka mu mutwe bebano mwe tubasobola ekiro n'emisana tubasobola mutegedde bulungi nnyo bombi basatu mbakugattidde otegeere olukwe bwe lutambula era bwe luli Sero Bihogo and educate Bihogo. Sero Rugaju and educate Rugaju. Tunde ente osome sente. Bwoba yagadde funayo abagula amatanga baganywedde ebbanga ddene nga nabo bayifunyemu oluteetete obagatteko ze zino. Musajja mukulu yakuza mutwe nga mmale twali tulowooza ategeera. Nze mukitegedde ensonga ezo. Kata tugenda kulwa mubategedde. Kati mukulu Mohozi Kajirugaba, Museveni, CMY, ESO and ISO, plus pusu, whatever the spy network you have, I'm here to inform you that we are in .com era, whereby we are good at articulating issues and analyzing issues. We've learned a lot during your regime. We learned politics, we learned intelligence, and we learned each and everything. But for you, you failed to adapt. You're still in the other system, the analog system of blackmail propaganda. But that analog system needs to be updated in the .com era. Why? Our grandees, they trusted you and your regime. Little they didn't know that you were good at deceiving the entire nation. Right now, the generations of our grandees, the biggest number of them, they have perished. Now it's we, their grandchildren right now, who have learned from the experience. Here we are to expose the system. We've been condemning our grandees, the mistakes they committed in trusting you and your regime. But the truth is, during that time, you camouflaged that you were a human being, but unfortunately, our grandees didn't know much about you. But for us now, we know. That's why you found it difficult to convince each and everybody. The only way now you have is either to kidnap and torture and kill or to bribe. But even those whom you bribe at this particular moment, you give them money. After consuming that money, their minds will be reversed. Because whatever they have been talking about, all the wrongs we have been doing to the community or to Ugandans, they have remained there. They haven't been solved. So even if you bribe someone, time is going to come. Those people, they will wake up to know that they made a mistake for accepting your bribe. It's high time. Nebo no wabantu sente. Ngobajja kumulamu ogwenchuka. Sente bagenda zirya. Bamarogo ogo buddeyo. Nti bali boogera bikyalote bivuddewo. That's the only mistake you are committing. You bribe bloggers, you bribe politicians, but the same issues which have been in the country for 40 years, the same issues which are still pending. So whom are you fooling? Abaganda otugambe ekigambo kimu nti senga vanga vuddemu. Ompulidde bulungi ne muwoza ne mwanika mu ttaka. Gwe ne bw'onoowa omuntu akawumbi sente ng'okyawamba abantu, okyagoba abantu ku mataka, okyatta, okyabba obululu, enguudo tewali, amasomero tewali, amalwaliro tewali, emirimu tewali, omala biseera. Ng'ate buli akuvuganya ng'agaanye okulya omuwamba n'omutta. Tekigenda kuzzaawo kwagala kwagala ogenda kusuula. Kati mwenna tubadde tubagamba abaana bali mu diaspora. N'abali e Uganda nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka nga mulowooza tusaaga.
Museveni takyalina wadde ssente wazijja okujjako kuyita mu system yo bawonyaabonya nga temutegedde. Ka video kano kansanze wano ngenda kukakolako research eri abaana bonna bali mu diaspora abaafulumira mu kampuni ez'enjawulo. Mubadde musasula omusolo nga musindika ssente ozizeeka nga kampuni zibasalako omusolo, Bank of Uganda basalako omusolo ne banka gye muteeka ssente babajjako omusolo. Wabula mbu waliwo enkola empya yose lijagala okukuteekawo nga bajjako omusolo buli mwezi. Twabagamba ekiri atabala kyekiri n'akoze eki n'asigadde waka. Politics tankwatako ng'oli mu kiyumba mubeera simanyi jangu nkwekule, mulaga bubina, mulaga mabeere, muli mu challenge nga temayi bizibiri mu ggwanga. Akatambi kano kankazanye si kange, nkiddamu disclaimer si kange. Ngenda kukola okunoonyereza ku information eno. Bwe naaba nfunye more details about it nja kujja njongereko. Wabula njagadde nkazanye nga nkola disclaimer information si yange, wabula ngenda kwongera nginoonyerezeeko njagadde batuukeko mutegere mwenna bannayuganda gye muli nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Wulira omwana ali mu kiyumba naawe asikaali buli muntu yenna yava e Uganda. Wulira Professor Wanjisewo, nawulidde nti waliwo etteeka lye bagenda okwettira bannyinaffe ne basesita baffe abali mu biyumba abasinga obungi be bayita abakadaama. Etteeka lino waliteekeddeko era kyolyogerako? Kankati we tutuukidde olwaleero nga buli gavumenti weewulira nti nno we wasinga abatajagala ebakolera etteeka nti minisitule ya leba balina etteeka lye baleeta nga ly'abaana naddala bannyinaffe abali mu biyumba n'abaana abalenzi abali mu Buwarabu okusinga. Etteeka lino ligenda kuba libajjako omusolo buli mwaka gwa $1.5 million. Oba okitegeera nga kitegeeza nti buli mwezi buli mwana agenda kuba waayo emitwalo egisukka mu 10. Naye nga muteeka gwe baagala okuteeka obumu ku bakozi baagala okuteekawo kwabo abatagenda zisasula nti bw'oba tozisasudde tebakkiriza kuddamu kulinnya nnyonyi ng'oddayo. Okitegeera kitegeeza bagenda kukozesa passport number yo bakuwe tini number ng'ejja direct ku passport number yo ng'omusolo kw'ogusasulira. Naye njagala nkuwa ekyokulabirako nti wetutuukidde olwaliro nga eriyo omusajja alina ente nga 3,000 tawa musolo yadde. Naye kati omwana afunye ssente z'oluusi yatunda na ttaka lye, oluusi yakola ki, yatunda booda ye, agezezaako kugenda ebweru awatanye afune kasente akalala. Ate naye omuteekako omusolo naye nga tolina nadde na kimu kye wamuteekako muyamba agenda kufuna mulimu ogwo. Oba okitegeera kati ekyo kyereka lwatu nti gavumenti egezaako okunyigiriza buli omu n'abasalawo givira wano bagende ebweru beeyiye banoonye emirimu emirala egy'okukola. Tekirere kulowooza nti gavumenti yawala na buli atagiwagira. Buli atagiwagira. Era etteeka lino bannyinaffe bonna bakadaama oba bali mu binyumba twagala kino bakimanye olwaleero nti gwe omusolo gwabwe ate baba baproposize ssente ezo kiregera gusobola n'okugenda mu mitwalo 3 buli mwezi zibe $3,600,000 buli mwaka. Buli mwaka gw'omalayo eri kati balina okuba nga bakimanyi ate ng'era kijja kuyita. Naye gwe omuntu atunze ebibye n'agenda akola akasente wakati kitegeeza na kino singa bakwata bagafuula $3,000 buli muntu buli mwezi. Bw'ogamba otya nti omwana afuna akakadde asasule $3,000 ng'omusajja alina edduuka mu kikuubo ery'akawumbi KCC license agiwa ya $224,000 omwaka ate oli oweeri ebweru y'omuggyeko $3,000 buli mwezi ku ssente ze. Watulina bannyinaffe bangi bali ebweru ng'afuna $9,000. Kitegeeza gwonaaba omuggyako $3,000 agenda kubazza ku $6,000. Tekitegeeza naye ndowooza n'abali ebweru balina kumanya bumanya. Kati okimanyi nti abaana bagenda kulekera bulekezaawo okugenda weeru bakite. Era bwe kiri wa gavumenti aleka naye egenza okulaba nga akasente akava eri akangi $1,1.5 abaana ze bafuna bagezaako kukyaya abaana agenda bweru. Tuvundire wano ffenna tuvundire wano nga bataddeko omukono gw'ekyuma ate nga batulabako ffenna wano. Yesebo neza nesebo neyanze kalise bamutula ku social media nti abaana boogera politics yatutama tatukwatako tuli mu good life nze ndonyera kabbiya kange ndi Saudi Arabia ndi Dubai ndi Jamaica
asimanyi province eri mu Dubai eri mu Mugondo mu United Arab Emirates yandemo okwogera bagisimanyi kyaki kasolo kayima bagiruka kajyandemo okwogera nze linya lyandemo okwogera simanyi ndi Abu Dhabi simanyi ndi Rudda wa ndi Kuwait ndi Iraq ndi Qatar tebinkwata konze balumbi yabera ku TikTok babera ku Facebook nga boogera simanyi bano bamasa boogera nnyo simanyi yekula yogera nnyo simu yogera nnyo simanyi bano boogera nnyo bye twogera bijja kusangira bijja kukwatako Museveni tayagala muntu alina sente songa atamini yayagala abantu babere ne sente abasoloza omusolo okuzimba eggwanga kubanga yalizimba. Ladies and gentlemen, ali mu diaspora nakugambye nti ennaku z'omwezi ez'endagaano zammwe zetuta Powers of Anthony nazo ziggwako nga 3 mu mwezi guno gw'okutaano. Bwe zinaggwamu nga tonnakyusa bintu byo naawe manya nti akawo kaweddemu ojjasa properties nga bazitutte. Kati njagala okwata essimu ye ya buyonjo weri wonna mwana mulenzi otandika okwogera ku nsonga eziruma eggwanga. Ndoza mutegedde nti buli nsonga erimu politics. Mutegedde buli nsonga erimu ki? Erimu politics. Already obadde osindika kaddeeka ne gituuka emitwalo 7 ng'esigadde mu kkuba awo aziridde tomanyi ye Museveni kati agenda kwongerako emisolo emirala nga giri direct giri ku passport yo era ogambe politics takwatako ng'okolanga balubu bagiteekamu olunaku evaamu efa mugende Saudi Arabia okkola olunaku oyingira mu kiyumba amuvayo mudda wammwe mukolanga endogoyi abaana bafuuka ba security nayimirira musajja tunamba gonega mufuuyirira omwana avuga simayi delivery boda n'akavuga nga aliko omuzimu ne bakuba amagulu ne bafa abali motoka ne zibakoona nga bagenze kulabira family zaabwe. Kati kye tubagaba boy fete tuli wala mukuzanya eri abantu bangi akola video ng'ataddeko mask ne galu ntagala bamutegeere fe tuwajjayo face buli muntu gw'osanga alina message ayitanga ataddeko face tagala mulaba jjajja oyo wakatengo wadde abayagala obyogera fabasalawo tujja byogera nga face ogirabako nkulumbo ndabako nga sigenda kwekwekerera yenze nkulumbo ndabako nga sigenda kitegeeza bwe nkweka face saagala ontegeere nzaani nze nkulaga face yange nti yenze kyoyagala kikole ngera ngenda kikola ku lw'eggwanga lyange. Kati gwali eyo ng'obadde olina smartphone obeera mu challenge kulaga bubina kulaga mabeere sibe mukola biki nga police ajja kukwatako. One kankujjukiza buli musolo gw'osasula nga guvudde ku kintu kyonna kyotaddemu ssente guyina okuddiza ekiddizibwa kye tuyita service return service return. Kankunnyonnyole gwe mwana muwala ali eyo ali mu kiyumba nga politics tankwatako nze gavumenti enkwata kubanga sina wenkwatirako. Kankunnyonnyole buli ssente gy'okwatako n'ogulamu ekintu oba airtime oba mazzi gakunywa oba oguze muteeko gwa lumonde oba kiwago ky'amatooke oba masannyalaze ekintu kyonna ky'okwata n'oteekako ssente zo n'okigula oba kye bayita goods and services kinvolvingamu ssente cash gavumenti erinako omusolo. Ssente ezo ez'omusolo gavumenti z'ogiwa zeeyina okukozesa okukola enguudo amasomero amalwaliro ne wabanga Uganda etuuse ekizibu nga Uganda esobola okulabya abantu baayo okubaliisa n'okubasuza kye tuyita service return. You pay taxes to the government, thereafter the government collect the total taxes and they convert those taxes into services. Which services zenguudo amasomero amalwaliro buli nyokulietinga emirimu gyammwe muleme genda kubonaabona. Kati bw'obanga ogiwa omusolo ntakola services nga gwoza tebikwata ku kitegeeza oli mulalu either baakuzaalira mu nzikiza oba obwongo tebuwera oba gwe kennyini tomanyi kiki oli kubanga oli munnayuganda awa omusolo ateekeddwa okufuna ssente okufuna service okuva mu ssente zo. Kankikunnyonnyole bulungi buli kintu kyonna ky'okwata ssente n'oziteekamu kiriko omusolo. Omusolo ogwo bw'oguwaayo gavumenti egukuŋŋaanya ng'erina okukolamu ebintu ebigasa ffenna bannayuganda kye tuyita services
kati buli sente gy'owaayo olina okufuna kye tuyita returns. Returns ze services ze tubagamba. We are yearning for services because we pay taxes. Wakihurula okitegedde. Mubitegedde ebintu bino. Lumbuye abeera mu politics. Njogera politics kubanga buli kintu kiri mu politics. Naawe ogenda osaba visa ogende ebweru biri mu politics n'ensi gy'ogenda bazanya politics. Ndowooza okitegedde olwaliro saagala kuddamu ebuzibuzi magezi ng'ate mutegeera. Whenever you pay taxes, expect service returns. If you don't get service returns, that means the government is cheating you. Because it is your responsibility as a citizen of Uganda to pay taxes. And it is a responsibility for the government to return the services or to convert that money into services. The reason as to why Museveni is kidnapping Ugandans, it's because he fears to be exposed that he is a thief, he is a criminal. That is it. So, gwaliye politics tangu ajja kukwatako. Bobo yagala kumanya nti politics akwatako. Boza mwita ba celebrities e Kampala. Bobo yalategera politics akwatako. Boza mwita ba celebrities e Kampala. Baavu balinge mmeze omukezia. Bekwe kajoberera nti waliwo abanoonya teri abanoonya guys. Bongo bwa mu butono bibatawanya. Mwita ba celebu nga temuli ba celebu. Celebu bamusasulira kebere image ye kebere bigaba bisasulira. Celebu noje batandika okwogeza omugambo gutali kuwadde sente. Nga kenyini wekweka. Tosobola nakwogera kigambo nti government enyigiriza omutunyigiriza go celebrity. The reason as to why you call the public figure or celebrities, people expect you to come out to address some issues on behalf of Ugandans or on behalf of all of us. But when you keep quiet, that means you're not a celebrity, you are not a public figure. So, buligora banga yebuzabuzanga bekweka obeyita bas. What was I wanga celebu nowhere? Ofuka bufusi due to the influence jolina. Okitegera bulungi kati wachi omwana ofuka celebu ate wekweka. Kubanga wejje mu category y'abantu bali bwoga nti mu high class naye nga wejje mbe bakusasulira buli kintu babera mu shows. Kati basafalika kitegezo ino bogerera. Nchiddamu buli yeita public figure ba celebu ng'olina following. Value those people who follow you. When they face problems, you have to come out to condemn or to speak for them. When you keep quiet, that means you are useless. Muliba celebrity. Buli muntu yena itiwa public figure or celebrities, it is your responsibility to speak on behalf of your followers. When they face tough challenges, most especially in the dictator's regime of Museveni. When you keep quiet, that means you've betrayed your followers. Do you copy that? Uganda celebrities, public figures. These, all of them, the attention seekers. Yes, bekweka for nothing kubanga bavu. Omuntu alina sente sola kwekweka. Video wenjisuka wano mbanjo inona. Wenjisuka wano mbanjo nona. Video wedde tusinkane ku Rocksatu oba anytime anywhere before Wednesday mukaba bankomere musule bulungi. Bwalaba mwononeka abantu walire. Ata nayo noneka sigala ku mulamwa. Nchidda mu video wedde musule bulungi. Mukaba bwalaba mwononeka abantu walire. Nange bwalaba nnyo noneka antwale. Byebyo video wedde. Mweraba.